Okubumbulukuka kw'ettaka kwongedde okweraliikiriza ab'e Kween ng'abantu 9 baafudde olunaku olw'eggulo oluvannyuma lw'enkuba okutonnya. For our family members, 2 parents, a father and the mother. Mu kiseera kino enguudo teziyitikamu, amayumba goonoonese nga n'abatuuze bangi tebalina we basula. As you look around, you will realize that it is not only here, there are several other areas that we cannot reach because of the terrain of the area. Ekikangabwa kino okusinga kyakoseza eggombolola ekulitwika ati ng'era ebintu bya Bukedde na Bukedde byasaanyeewo. Omusasi waffe Leonard Mukole agenzeyo nga kimutwalidde essaawa 5 okutuukayo ku b'enguudo ezisinga zaasaliddwako. Wakati mu lugendo ettaka lizeemu okubumbulukuka ng'amazzi agava mu lusozi nago gabadde mayitirivu. Abatuuze nga bakulemberwa David Chemushaka bagambye nti ennimiro zaabwe zonna zaayereddwa amazzi. Gardens have been swept off where they have been Irish planted, crops like cabbages and maize. Dr. Samuel Okirol nga yavunaanyizibwa ku bibamba embaale agambye nti bakaawonawo bangi bajjudde entiisa n'okutawaanyizibwa mu bwongo. Agamba nti beetaaga okubuddaabudibwa amazzi amayonjo n'ebirala. But also we need health education. We need ongoing risk communication, community engagement with these people. We need to teach them about sanitation. We need to teach them about their sexual reproductive rights, so that we don't we prevent occurrence of outbreaks like waterborne diseases. The things that we need currently or urgently is the food items, posho, beans. Opatuheire RDC we Kween agambye nti akakiiko k'ebibamba kakyetegereza ebyayonoonese balaba ekiddako. Agambye nti amasomero 4 agali mu kitundu gakoseddwa nga bali mu nteekateeka ya kunoonya kifo kirala abayizi b'ekibiina eky'omusanvu abagenda otuulira ebigezo byabwe ku bbalaza wiiki ejja. We have issues about the schools. On Monday they are starting exams, but you find that most of the schools are up, almost like four schools have to be merged to be brought closer to other schools who are a bit stable. And that's when the DEO, they are actually making these plans and see how to move these children so that they can also do their exams and they don't miss out. Zo family ezakoseddwa zaabudamye ku Yutai Primary School. Some majority are now in Yatui Primary School, which is a community school in the mountain there in Twikat, and there are others also who are in dangerous areas which are expected to also move anytime. Ofiisi ya Ssaabaminisita ebasindikidde emmere nga yo Red Cross ebawadde weema we bagira nga babeera. We had this posho, there are beans, and more we shall also get other items. Red Cross has given us a tent. Leonard Mukole yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.